firimu eri kiriya Kyagulanyi bw'aba saamulabye naye bw'aba yavuddeyo ku Twitter n'annyonnyola bw'atyo. Okay, yakoze nga bw'onaagamba nti sikiwagidde ku Kyagulanyi wange gwenda bakyali under mentorship gwe manyi nti musajja mugezi gwe njagala ayongere okuba omugezi wadde siyinza kugamba nti lwaki takirabye mangu ekyo akyali laana akyayiga bingi naye muyizi mulungi sikola mulungi gwenze kwava diwawa naye azenga bw'onaagamba nti bannaye ani yabbye emikyungwa gino nti maama si yenze yeeropye mangu bw'abanga yakoze ky'ogambye so tagaye nti bannaye sinagirabako nti sinze oledokkiriza nti wejjamu mangu you are abstaining osula n'abasajja naye ate you are abstaining oli yagira eyali ku kasino empologoma ne zitamulya. Firimu star tannajja kubanga kano oba retired kano kyazanya kifiiriza ky'opposition yonna ye mukuvadde afiiriza mufiiriza ayagala nnyo okubalaga nti Kyagulanyi bino bye mulimu ate mugezi nnyo azanya bulungi agenda kubaanika mwenna ate ajjaga nti kale bambi tuwagire Kyagulanyi naye ng'amaanyi gaabagwadda nti opposition teriiwo. Okimanyi kino kyokka kikakasa era bade mpulira ndi musanyufu nti tubadde nga tubyogera nga batuvuma oli n'akubawo eggamba n'ogamba siyinziritiga comment. Nze ndi enkoko ndi enkoko nnyo buli lunaku bakyekingako. Ntwamaye okuteekayo nga bivaga nti abatuloga mufunako kadde nemutukeberako waliwo kale abakyalaga waliwo nejjuze yaŋŋa nti Besigye nti naye kati ate nga musajja bambi mugezi nali manyi abeera nabweru naye twasisinkanako ku street okwo ne tutoogera awo nga ku City Hall nampandiikira bulungi nnyo bawandiika bulungi lisiti y'empanvu mwini box nga naye Besigye yabivaamu. Besigye n'akulaga nti nja kuwagira yenna anajja yes mu 2021 no weeks 3 kuba nali nkoonyeko nenga nti bannaye abanvuma muliwa naga nti naye bye wateebereza byonna tewali kyakola kuba namugamba nti Besigye alinda ababaka bano bwe banaava gye bayita eyo ekigo ate nabo ne Besigye ebiseera bye yali luzira ne mukaaku neŋŋamba bagenda kutegekawo olutalo nga lukuba opposition ya Kyagulanyi mbirina byonna. Abano bakuma muliro kugabana sente zaabwe zendowooza nti zajja nadda kubanga FDC teri popular ebadde yasigaza kala nti kabbulu olaba kabbulu akali akasikayi kalabika bulungi wemu ku kala nange zensinga okwagala naye yasigaza kakala kalungi n'ababaka bennyini nti simanse buggwawo ababaka bali fureyiro balwadde obalaba nti tebakyasobola afudde Sinayiro kate nga ye dikiteta ali Sinayiro ali myaka 9 musajja mukadde naye bo bafuuse fureyiro nnyo mbalaba otuuka ku kitebe enajja nakubi amaanyi ne gakuggwa baagala kigabana kukitunda basigalidde kutunda ttaka naye tewali makulu ge mazima. Museveni afuga omusajja yafuga omubi nnyo afuga. Ojanji afuze banna bakozesa ensobi okutuuka okubuusa Birigwa. Ojanji Birigwa yabuuse ekikomera nga ali mu sikooti ali mu suuti mulungi gino. Nina ne gwe nagambako nti nsaasirayo Birigwa naye emyaka gyadda kuba Birigwa
yalabika nga musajja ali soba waswabiriggwa mulongo oba ne mulongo munne yalaga wabambi afuula abantu abategeera embuzi nenga nti omusajja ono bambi baali badde balinamu buposition kuba bo bamanyi politics oli owamugenzi kyanjo ow'obukkakkamu be bakalega njuba be bazze bakkiringa ne bavaamu mangu kati biriggwa akuze n'akaddiwa n'abanga alaba buli kimu naye ng'omulaba bambi atya n'okuga nti gundi yankoze kino kuba alimu politics w'ekiganda yatutuusizza ku bino bajjajjaffe bakitaffe enoga nti Haji Elias Lukwago nti omulodi otomwogerako oyo bamuyita ngabo ya Kampala ngabo y'abannakampala bwe yeeyita kale n'abantu baali bakimukazaako naye ng'ate tewabadde nnyo bwangabo bwe wadde amateeka agamanyi engabo etalina kyekola eri awo ngabo yeerwanirira kuba kati musajja mugagga w'amaanyi ensi etunuulira bafunye ssente be bagezi kati tolina bw'obuusa maaso nti si ngabo naye kirungi buli lw'olaba abalwanagana enju buli lw'ekoleera ab'omunda bamanya gamba nti gundi oli yakumye bannaye essinza enkolezeza gundi gutulabye n'akasubi bennyini bawa bulungi n'oba nga tokyalina kuvuma kubanga wakiri oli yakyawa Nandala agamba nti kale kasita gwayogerako ye munne we babadde bateetera Uganda ey'enkya abali ku mukutumbaniriza Uganda ey'enkya mubale kubeera nga mutugobya n'otuwubaka njagala tugende ku nsonga ey'enjawulo ne muganda wange Mutebire Moving Dictionary Ssekanyumiza amaaso bwino sho leero tuzikoledde ku mataala tulina okubaweereza n'okubawa content n'okubawa endowooza zaffe ku bye tulowooza ku bigenda maaso mu ggwanga ebintu eby'enjawulo bye tuleeta ne tubyogerako mu ngeri ey'enjawulo tetuluma mu kigambo as long as tetulina tteeka lye tumenye naye nga tulina okubabuulira ekituufu nga bwe kiri by'otajja kusanga ku channels ndala ate nga bibazimba bibayigiriza bibagattako bibawabula bye mutya okwogera ku bannabyabufuzi ffe tubyeta ne tubyogerako ne tugamba ono akuwuddisa ono akubuzaabuza ono omusumba akusiruwaza ono akubba mubeere nga muggula obwongo bwammwe tetwagala kulaba Uganda ey'enkya ng'abantu temuli bazibufu ba bwongo mbadde ne muganda wange Ssekanyumiza ebbanga nga gy'abyogera n'agamba nti bano bannabyabufuzi be mulaba NUP what and what they are there for their own benefit for their selfish interests nakugamba nti byabasegirinya n'aseka n'okuseka yabipostinga emyaka ng'ebiri esatu emabega ng'akugamba nti bannange ggwanga lirina ekizibu ne muvuma ne mukola mutya nze ne Dean Lewis Sava abasooka ku breaking a story nga tufunye list concrete evidence nti mulimu ababaka ba National Unity Platform abaali ensimbi loza ninofuna Dean tuddemu abantu tubagambe nti mwaliwo abaatuvumanga kwa listi yenna omusajja Dean Lewis Sava nga na listi bakagabo bonna n'aboogera n'abalala bagenda okujja mu maaso bakyajja katugoberera ensonga ya Forum for Democratic Change essaawa eno tusooka tusimba essira ne tugaze n'ekifaananyi ekigazi the opposition mu ggwanga Uganda muganda nga Ssekanyumiza ensonga ya Forum for Democratic Change ndowooza tegakyali mawulire gy'oli Forum for Democratic Change oba FDC enyuma bunyumi nti buli wenda bulutalo nga tulina yoluyambira munnansi bizaalo sizifaako okay kirungi nnyo nti abantu betwayogerangako ensi netuvuma edda nogamba nti Haji Elias Lukwago aga nti omulodi otomwogerako oyo bamuyita ngabo ya Kampala ngabo y'abannakampala bwe yeeyita kale n'abantu baali bakimukazaako naye ng'ate tewabadde nnyo bwangabo bwe wadde amateeka agamanyi engabo etalina kyekola eri awo ngabo yeerwanirira kuba kati musajja mugagga w'amaanyi ensi etunuulira bafunye ssente be bagezi kati tolina bw'obuusa maaso nti si ngabo naye kirungi buli lw'olaba abalwanagana enju buli lw'ekoleera ab'omunda bamanya gamba nti gundi oli yakumye bannaye essinza enkolezeza gundi gutulabye n'akasubi bennyini bawa bulungi n'oba nga tokyalina kuvuma kubanga
wakiri oli ayakyawa Nandala agamba nti kale kasita gwayogerako ye munne babadde bateetera nenga bonna koze eriemu bonna balubirira kulya ssente ya ggwanga gye bayita ya Museveni. Muganda wange essaawa eno ndowooza gwasinga obusanyufu era okkiririza mu lugero lugamba nti eryokanga n'etonnya. Ndowooza essanyu lyolina lya mwoki wa Bugonja. Engero nnyingi zituukira awo eryokanga n'etonnya ekiribedda ng'emmese y'omutala nnyingi. Okuwangaala kuno kutuuza emmese ku ddiba ly'ekkapa bingi naye kirungi nze mba nsanyuka si lwa ggwanga wabula lwa bannansi nti olaba n'omanya nti politics ono gwe tulimu alinamu ekkomo tyolina omugendemu bw'oti naye ng'otunula nti olina kati okukozesa amagezi go. Ngenze ku koozi y'abantu oba ngenze ku koozi yange njagala ebintu bibiri nange zenyini nalwe muyingiramu nga ngenze ku yange omubaka gundi ampise mu strategizingiremu mukisa gw'amaanyi honorable member w'abantu mukwano gwange kinene muwe ebyensi bwe ndaba tabipiikinga ne muwa ebibye ebisanyusa ye era amaliza akutte emitwalo 5 agikuwadde nti kuba nawe tewasomera bwere agula akasimu oluusi akasimu k'olina sikeeko n'atamanya nti ensi bagivunza ebizibu by'olina bisinga akasimu era ddamu n'akusanga n'akasimu kali ke yakusanga nako luli omubulya nti ensi nno abalonzi bo bwe bati we bali ompa wano nti sala ennyama ku kisambi ozibe ku ttama kubanga yonna ninayo binoobule bubenje bwa nguudo z'ababodaboda kubanga Uganda yensi nti olina okubeera ku Entebbe Road wanuwe naye ng'omagamaga nnyo otunula nnyo gye zitalina kuva osale obeera omalako bwoti boda neeva gye zitalina kuva neekusena ate n'akuvuma n'akuwemula ne polisi neekulekaawo kati ne polisi neekubuuza naye g'obadde okola ki eraga nti mubeera nnyo ku masimu mukendeeze overspeeding tujja kuteekawo hampu naye nga ewantu wagamba atambuza ebigere ne wantu wakugamba obadde ku pavement kyokka tebasalira nayo kati ensi bwete we yafuuka tulina okuguma tulina okuguma so ddala kituufu wano eno byozza otegeeza abantu okanya n'ekigambo kya Major retired like Major General retired Gregory Mugisha muntu oyera one time you come to know who the real Moses are. Okanya naye kati yanzikanya naye kubanga alina n'ebigambo oluusi byayogera kale wadde twayinza kuba bagamba nti gwakanga musana kakiro tabulamu omwezi gwaka ennyo era mubaamu tegutuuka musana kati Mugisha oyo sijjaga nti mulungi ku 10 naye alinamu okwo bwe tugamba nti yaduumirako ku poliisi yaduumirako ku magye n'abanga alinamu okwo ku mbeera ninamu ka credit kemuwadde sigenda mujustifyinga ng'oluusi baga nti musajja oyo ya mulungi yafubeerako ate n'atafuna atalya ssente statement ye ennungi ate alinamu ne ka credit kenyinza omuteekako nga tannafa ate ndowooza ye munabya oba kale ye muntu azze no munabyafuzi ataliiko nziro nti yabba zino na zino talina nziro kubanga bamukozeseza mu myaka emirungi yali muvubuka n'abeera musajja n'afuba ne position ate nga ne kitaawe yali musajja ng'abaddewo mu byobufuzi by'obote yatunulanga n'amanya leadership bw'erina okuba oluvannyuma n'alaba ng'ensi eyonoonese ate era ensi bw'eyonooneka naawe yeekulubeeseza mu bibiina kubanga omuntu abadde mu FDC nkuvunaana ku nvuba eggwanga gye lirimu siringa muntu wa bulijjo atunula butunuzi FDC Besigye yajja FDC yaffe one Uganda one people erina Museveni bw'aba alina ebitundu 10 bw'aba alina ebitundu 85 15 byayo wadde n'ennupu ezze n'egabana naye tennagenda mu bingi kubanga envuba gye tulimu FDC eno egirinako ekitundu bino byekola leero just yeeyanika kuba ne mukyerwanira bw'obalamu temuli kikozi yiyo omulonzi temuli bagamba sente yaffe gye baatuwa tugigabanye tutya ani gwe tulina okukikinga awutu
kukiikinga abakadde babiri gwa baganda bakaddiye mitegitukula kikire mautu naye ng'akukiikinga musajja yeviira wala azze najja na nkumbi yazze okukiikinga avudde budduudde eri. So kino olabye ddala eno yabadde nga bana kuba bulijjo bafuna era ate naye akinnyonnyola bulungi statement eno ekulaga nti abantu abo batuwakanya nti temutunda kintu wa Museveni ate bo baagala bo bateekawo embeera nti baalya dde wa Museveni kati ku luno ffe tulya ekintu kyabwe kirungi nnyo era bwe gubaffe balaba obulabi n'onyomira ogula biberenge n'oteeka ebigere mu mazzi n'olaba so nga ate omusajja oluusi wa bodaboda alumwa nosaako wali kasinema n'olinna bulinzi era waliwo ansanga ennyo n'ambuuza FDC bali ku kibiki mba ngenda kunyumirwa Justice bakaddiye njagala abasajja abo kubalaba abamyaka 6 bakole ebintu bye baasiga mu myaka 4 bye balimu leero omuntu abazanyisa ali omu mafiya Museveni bino neeyamuwozi tebiriiwo. So kanya nti mu Uganda tetulina kibiina kya byabufuzi ekya opposition ekiriwo ekyetengeredde independently nga kiri ku mazima na bwenkanya nga tekikozesebwa. Waliwo oluusi emiramwa gye baleeta n'olaba nti omulamwa guno nno gwe guba practical guli applicable nno mu byobufuzi olaba n'oku eno yali ebitunuulira naye ate kigiddemu FDC gyemmanyi obulungi nti political omuntu eyasoma ebyobufuzi amanyi walina okubaawo wingi eggalira abalya bano tibannaye mubafukirire mu ngalo naye bwe banaafisa naffe tugenda kulya bibeerawo kati FDC eyo okuva edda nedda bwetyo bwe yali. Dr. Besigye bw'ava mu NRM 99 NRM kubanga era siri yali efuuse NRM nga musawo mulamba agamba nti najjanjaba ne ku Museveni kati bansibako okuba nti nasiiga omuwala siriimu kakati Besigye waliwo narratives nyingi omusajja gwe muwa akalulu agenda kufa biki kumbe bamuwa koodi eziwininga emyoyo gy'abantu tyo bambi bagamba agenda nakufa ebiseera bye siriimu yali akyalimu ensa oba mwagala okuwulira ensunami mugeze mu nzizo eruzira kati ng'embeera weeri egamba n'okugamba nti banne woowulirira omuntu nti musibe alina kuba omanye obusibe byawukana oba omuggalire oba omutereke oba omusibe kubanga batumukunde balina ensi ebintu byawukana simanyi nabo bajja bakoleyo vocabulary nti kakati ono omusibe ano omuggalire oba omutereke mu mbeera z'okuwodisa bonna tubayita basibe naye abamu si basibe baba baggalire abamu baba baggalire bateeketeeke abamu baba baggalire abalala batereke eriyo n'omuggalire ng'ekiro abeera alambula faamu ze naye nga mwe mumanyi yasibiddwa ye baali wano e Uganda naye kale bwe yasibwa okusibwa kwalimu ensa nga buli kye bamukola kyansa bakulaga ne tiyagasi gwe bamukubye mu bigoma eyo nga musajja ono talifa naye ng'ate gwe tomanyi oba tiyagasi akukubwa yooyo n'akubwa kati byali bingi kuba mulimu vita nnene bamukubako n'endabiramu ne bagiyiggwa ngenda okulaba amukuba Gilbert Bwana nti ate ali mwana wa kifeefe simanya kazini kikozi yakolako ne kyaki yakola kyaki ate ne Briatman alepinza omukazi balina firimu nnyingi series oziraba nga bobeera kati siggwa awandiika neetaaga nkuteekemu ssente ompandiikire firimu balina series ezo toba tugitumina the Uganda Expendables kakati nze nkiraba bulabi nti kati wegaba mabulooka kujjula lwakuba kale wingi eyakuttemu wingi kati wano wetutuuse twetaagamu omuntu amanyi obulungi Oluganda okusinga Nandala mawo ono yandikizannye bulungi kuba eno firimu gye tulimu naye nze ndi muntu mpandiika mizannyo ebiseera byange ebimu bwe bakuwa peeni n'olupapula muzannyo guno mulungi naye gwetaagamu omuntu amanyi Oluganda okusinga ku Nandala sho yamulemye lwalo kunnyonnyola bulungi afubye bambi kuba naye akimanyi nti guno muzannyo gwera mu Luganda ozze kuyiwa butwa
mu piraawo naye nga mulimu oyagala ate ababo balya ennyama nti obutwa butte balya muceere kyokka nga byonna katogo ab'ennyama babala kyokka n'ababa oluusi ate balaba ekinzaali ekiri ku muceere bagaba batulye muceere kati ali awo bakoze ekintu nga kigenda kunyuma. So kano Dr. Kizza Besigye mu film. Okay, who is the film star in this movie? Film star tanajja. Kubanga kano oba retired kano kyazanya kifiiriza ky'opposition yonna ye mukubadde afiiriza. Mufiiriza mulongo nnyo okubalaga nti Kyagulanyi bino bye mulimu ate mugezi nnyo azannya bulungi. Agenda kubaanika mwenna ate ajjaga nti kale bambi tuwagire Kyagulanyi naye ng'amaanyi gaabagwadda nti opposition teriiwo. Okimanyi kino kyokka kikakasa era bade mpulira ndi musanyufu nti tubadde nga tubyogera nga batuvuma oli n'akubawo eggamba n'ogamba siyakidiriitiga comment. Nze ndya nkoko ndi enkoko nnyo buli lunaku obakyekingako. Ntwamaye okuteekayo nga bivaga nti abatuloga mufunako kadde nemutukeberako waliwo kale abakyalaga waliwo nejjuze yanga nti Besigye nti naye kati ate nga musajja bambi mugezi nali manyi abeera nabweru naye twasisinkanako ku street okwo ne tutoogera awo nga ku City Hall. Nampandiikira bulungi nnyo bawandiika bulungi lisiti y'empanvu mwini box nga naye Besigye yabivaamu. Besigye n'akulaga nti nja kuwagira yenna anajja. Yes. Mu 2021. No, weeks 3. Kuba nali nkoonyeko nenga nti bannaye abanvuma muliwa ngaga nti naye bye wateebereza byonna tewali kyakola. Kuba namugamba nti Besigye alinda ababaka bano bwe banaava gye bayita eyo ekigo. Ate nabo ne Besigye ebiseera bye yali luzira ne mukaaku. Nengamba bagenda kutegekawo olutalo nga lukuba opposition ya Kyagulanyi mbirina byonna. Kati bambi nali neerabira ne kye nawandiikako nti specifically naye nga ye yakisoma nanga nti naye oba yakozesa luzungu musajja wa luzungu bulungi nanga nti naye bye wa predictinga okyayina kyotambuza kati Besigye omulaba yabiva namu ye yagamba nja kuwagira anajja. Abasegirinya tebakyalabika. Ne muga nti balitaani. Kati Besigye yakkiriza nti wano obufuzi bwagaana. Naye alina okwonoonera ne gwe mulinamu essuubi. Babeere ba failures aba. Omuzannyo guno teguli ku FDC script. Kiteri ku FDC yokka. Buli lw'owasanga abakyala bo babiri omu n'alemwa okuzaala. Noono asobola okuloga ono omulala aleme kuzaala kibe nga si mawulire. Tiyo bannaye bakyala ba Hajji baalemwa bafuukana ba mikwano olw'okulemwa unifying factor. Omu yaloga munne. Unifying factor kuba kulemwa. Kakati ate wano mu Buganda tubahambo nti Kyagulanyi alina okubeera mukwano gwa Besigye, Besigye mukwano gw'embuga. Tubeera hambo naye nga Besigye namulaba dda ojja kugenda mu May omwaka oguwedde. Nina baali ku Serena ku Africana ew'omugenzi mu Bulani mu Kibirige. Gwe twamanya Ibrahim gwe twamanya oluvannyuma nti ate waliwo bannannyini maali bamuhweza abajjaawo jemu n'omukyala. Baali awo koteero wali Jema we nasooka n'okulaba David Lewis Lubongo yanga atuula mu lukiiko ba Bobi Wine baani. Posti yange nenjikola eriko abantu bangi nnyo n'abange banvuma. Nti eno yeddiirwe male eggobe mu kibya. Kasita abana abasajja bakulunda n'obeesembereza baba bakumaze. Kati kino kiriwo sinalaba reaction ya Kyagulanyi ndowooza tennabaawo oba sibadde nnyo mu ggwanga. Yayogedde ng'agamba nti temuseka bannange temusekerera FDC. Ekibadde eyo kiyinza okugenda mu kibiina kyonna. Yatadde ku mukutu ogwa Twitter naga nti don't laugh at FDC because anything could happen. Kiyinza okubeera nga kidda mu kibiina kya era nagisomye nga okay. Is he preparing for what's coming up ayogedde bulungi lwakuba oluusi kati kale ku muntu oli gw'otegeka kubanga ndowooza yalabye abawagizi be nga bali divided. Ategeka byalabye abawagizi nga bali divided naye layini ate sigamba nti gye kiva. Abano bakuma muliro kugabana ssente zaabwe
Nze ndowooza nti zajja nadda kubanga FDC teri popular ebadde yasigaza kala nti kabbulu olaba kabbulu akali akasikayi kalabika bulungi emu ku kala nange zensinga okwagala naye yasigaza kakala akalungi n'ababaka bennyini nti simanse buggwawo ababaka bali fureyiro balwadde obalaba nti tebakyasobola afudde sinayiro kate nga ye dikiteta ali sinayiro ali myaka 9 musajja mukadde naye bo bafuuse fureyiro nnyo mbalaba otuuka ku kitebe enajja nakubi amaanyi ne gakuggwa baagala kigabana kukitunda basigalidde kutunda ttaka naye tewali makulu ge mazima naye mwami Museveni afuga omusajja yafuga omubi nnyo afuga mwami Museveni okumanya okyali nti afuze banne abakozesa ensobi okutuuka okubuusa Biriggwa okyali Biriggwa yabuuse ekikomera ng'ali mu sikooti ali mu suuti bulungi gino nina ne gwe nagambako nti nsaasirayo Biriggwa naye emyaka gyadda kuba Biriggwa yalabika nga musajja ali soba waswa Biriggwa mulongo oba ne mulongo munne yalaga wabambi afuula abantu abatakeera emmozi nenga nti omusajja ono bambi baali badde balinamu buposition kuba bo bamanyi politics oli owa mugenzi kyanjo ow'obukkakkamu be bakalega njuba be bazze bakkiringa ne bavaamu mangu kati Biriggwa akuze n'akaddiwa n'abanga alaba buli kimu naye ng'omulaba bambi atya n'okuga nti gundi yankoze kino kuba alimu politics w'Ekiganda yatutuusizza ku bino bajjajjaffe bakitaffe bano kuva mu 5 abakulembeze bonna baali bwe batyo bagonvu bati oweekitiibwa talinga bali naye mu Banyankole nti tekirina ensonga biki kati bwe batyo naga nti omusajja ajja kugenda omusajja takyawangala myaka 5 ne mugenzi kato Lwamaki yalinga atugamba ti omusajja gwe muliko tagenda kuwanga Museveni takyaliwo mumuleka afuge nga bw'ayagala kirungi erudda nti bannaye tonzitira abaana fuga ogende naye tekimala kubanga naawe ayagala oli afuga agende tomanyi buwangaazi bwo olw'embeera gyakutaddemu ey'okubonaabona naye kaakati omwami nga waswa Biriggwa muwe ekitiibwa eri abasajja bempa ekitiibwa mu FDC naye si be bano abazze kukwata fulaga kubanga omusajja ojje ku ssaawa eyo nti kuba oggyemu engatto oli mu bigere nolowooza nti kyekigenda okuweesa obululu amulira ati nga tumulaba mbi omusajja bamwambudde nga tuniwani mwami Museveni mubi naye ng'ate naye talootangako kubeera pulezidenti kubanga yakimanya ti amasannyalaze si geego weevu yaliwo bwe tuba nga tugendedde ku bya muliro weevu yaliwo yosobola okuyingirira kuyungeko yamuli atyo actually na musajja namwewuunya nali simanyi nti maama we waawano kyala wa Mmamba naye ndaba nga ate tapiikinze kati essaawa zino kiki ekipya ky'oŋŋamba kye mugenda okukola yembuuza kuba nagabi kampeyini eno terina benefit eri muntu wa bulijjo ate bakoze bulungi nnyo ne batatulimba eri abalimba n'akulaga payipu eno gy'olaba akati egenda kugenda egabira abantu b'embalala bonna mirimu abantu baffe ne basiruwazibwa ne bawudisibwa n'afaayo nnyo n'abeera convinced nti abaana baffe bonna emirimu bagenda kufuna mu mafuta gano naye bano tebalimbye nandala bw'omulaba direction gy'akwata akulaga nti tooke lyange ly'enkima Bank of Uganda oba minister oba nti Lukwago kiringa bonasanga abaana munoonyani yabba sukaali naye nga omwana akuwa bulungi nti kale wadde agamba nti nabbye ebinyeebwa naye sukaali oli yabula edda ne sukaali wa Brown nze simunuuna kati yakoze bulungi nnyo nandala wa Brown wategedde otya y'omu ku busajja bwe nalaba nga bugezi
mu bino ebyo mbalirira nti biki naye eri omuntu atali mu bright mu magezi gano ga bulijjo kubanga statement gye yasooka okukola yali nnungi naye nga tesaana kukolera awo yakubuuza nti bw'aba nga ŋŋanda Ssemujju alina obugagga obufaanana butyo eyali mu mawulire gye batasasula kyekiri kye nage nti amawulire gano geetaaga okutereezebwa tutunuulire bannannyini media houses abazze naddala Basumba n'akola media house nga yali mutemi wa nnyama n'aba nga olw'okuba yalina amaalo gali ag'okubeerako oli yali mu butale atunda simanyi buki bupafimu buki amaalo g'okuba mu kamera ffe balina ne gye batuyita gye baatuyitanga edda ne tugaana lwa bujoozi bwabwe wasabanga ng'okyali mulenzi muto kati okuzza oli weerimira na mmereyo akukubira essimu olima mmere wasabadde emirimu kyegundi kaakati jangu simanyi eriyo audition nkyagenda mu audition ndeka mu byendimu nesonyiwa nja kutandika okubavuma nti waliyo audition wano n'abaana jangu okola audition genda mu bintu byange byenkoze ku intaneti wansabanga demo kati ekintu ekyo kiddeyo ku kiri nti amawulire gano ebiyumba bino ebirimu abasuubuzi abo babyonoonye yamujereze n'amugaa nti wakolanga mu mawulire gye batasasula na musaala eyayogedde bulungi amawulire tegasasula nti ye bwe yali afuna ssente World Bank emitwalo 2 ejja $. nga debate ye nnungi nti gwe mwagenda ne mukola gundi yammwe obuzava naye ng'oli kusimba nganda naye nga n'omuntu ategeera nandala mafaabi nze nga munnamawulire ategeera olekewo emitwalo 2 ejja $. mu World Bank ojja eno mu byobufuzi by'e Uganda ziba ssente mmeka? Emitwalo 2 ejja $. Buli bbanga ki anti ne bwe libadda era ngamba gakera $. Yali y'amaanyi era ati amaze okujustifyinga kino nze njagala nnyo bintu mbyetegereza mirundi mingi ajustifyinze nti ssente ze mulaba miliyoni 2.25 kuba ye yayingira ddali 10. Yes kyekibuzo kyange nange yes genda si zeezo ze bafuna yes amaze okukuteeba kubanga amanyimu embalirira bagamba bamuwa 15 ku pepa naye ng'ayinayo 5 byafuna omupiira agweteebi ye kennyini nti olaba olekawo emitwalo 2 ejja $. Eno jojja ku lupapula ffe kyetubadde tumanyi by then ziza kwa kati ngeza bugeza 15 10 by then oba 2 kale olekewo giri emitwalo 2 ekitegeeza there is more than that meets an eye anti kaakati eno mu balonzi abakoze abasikowalinze kubeera ajja kugamba tinajja kukiikirira abantu bange beebudaadiri yajja kubakuba olulimi era manyi ne bwaddayo leero akalulu akalya mukulu lakumuteya abantu bano batutegere bulungi accountant alekewo emitwalo 2 ejja $. ng'alina n'emirimu emirala agende mu parliament afune obukadde 10 bukadde 15 ekitegeeza there is more kule maani ali eri eyerimira yajja mu defending embogaze yasikowalinze kubanga webudaadiri west eyo yasikowalinze kubanga yajja kutaasa baŋŋanda zaave mu bya World Bank baŋŋanda gye yasomera era n'aba vibrant mu myaka gye ng'akyalimu ensa mu biseera biri ng'akyakola bulungi yali musajja ng'ayogera ensonga be basajja bayogeranga ensonga waliwo ne neighbor we wa Bugweri neighbor we yali yabadde Ssennyonyi gwe yasikira Ssennyonyi ku kakiiko okay yabadde wa Bugweri omubaka oyo Abdu Katuntu baali balungi mu biseera byabwe naye baali banoonya bargaining power gye nagambye nti nzibye ssente naye nzimaliriza ntya batugamba mu Buganda nti kitagenda azaala bagenzi omusajja aba yabba ssente ze n'azimba amafuta n'akola ki ewaabwe bujjiri budaadiriwa alabye omusajja tagenda kanina omweyungako nkuuma emaali eri gye tatunuulira kano kasaala abasajja ba owuninga byalo bazanya buzanyi naye nsanyuse nnyo nti gwe munnansi tewali kikwasa mutwe Besigye tannakugamba nti nkulwanirira nandala akugambye abasajja bano balya wa Museveni ate banvunaana kulya wa Museveni teyeeganye gundi eri open nnyo bulijjo tujjogaga ti abano babagula
ati batandise okwogera ku opposition naye erya bali nze nakigamba jjozi nti sirina buzibu kwalya naye gwe awagira alya gwe gwe nnenya ate nga tubibagamba nebwotamuwagira agenda kulya. Museveni talina nsonyi. Museveni si mukulembeze, Museveni munnabyabufuzi mufuzi ebyobufuzi bye yasoma byebyaba Julius Nyerere byabufuzi bya kyana kito nti oluzzi olwo kati muluyiweemu obutwa abaawe tebalonda byakiyekera tetubyetaaga na kubyetaaga twagala bukulembeze kati nga tumaliza episode eno kuba these are the many episodes zetugenda okukola okwongera okuba toki mu bibiina by'ebyobufuzi n'okuzibula abantu zetwatandika edda ekirabikira mu Forum for Democratic Change bannayuganda bajjeemu kyakuyiga ki and then okutunuulira mu maaso gye tulaga firimu eriko director eriko baactress eriko baactors eriko abakutte kamera oba bakamerameni ffe bannamawulire eriko abalabi the voters or the electorate kwegamba erimu stakeholders ba players bangi firimu eno olaba eggwerawa script n'ensonga endala gy'obusembyayo obubaka obusembayo eri abalonzi paati tutunagikola olulala firimu eggwerawa firimu eri kiriya Kyagulanyi bw'aba saamulabye naye bw'aba yavuddeyo ku Twitter n'annyonnyola bw'atyo yakoze nga bw'onaagamba nti sikiwagidde ku Kyagulanyi wange gwenda bakyali under mentorship gwe manyi nti musajja mugezi gwe njagala ayongere okuba omugezi wadde siyinza agamba nti lwaki takirabye mangu ekyo akyali laana akyayiga bingi naye muyizi mulungi sikola mulungi gwenze kwava diwawa naye azenga bw'onaagamba nti bannaye ani yabbye emikyungwa gino nti maama si yenze yeeropye mangu bw'abanga yakoze kyogambye totaga nti bannaye sinagirabako nti sinze oledokkiriza nti wejjamu mangu you are abstaining osula n'abasajja naye ate you are abstaining oli yagira eyali ku kasino empologoma ne zitamulya you are abstaining ye method gy'okozesa tokozesa kondom tokozesa ki naye nga osula n'abasajja kati bye Kyagulanyi bw'aba statement eyo yagikoze kyakoze bubi yandibadde alabanga nze ennyuma firimu emukosa kale ye okuvaayo mutuufu kubanga emukosa nze eyinza kunkosa lw'abantu bange nti bayinza okumpa emirimu byebibiina mwe tutambulira bituwa ku mulimu naye yavuddeyo mangu kye yannyonnyodde gye kiraga mu piriyodi ya wiikisi nga 3 twayogera nako nti abantu bano be bazimba nalabako emabega awo Alien Skin ne Bebe Cool nali mu predicti nze nti wano mu kukyamula ensi ekole yekwata omuliro alina okuvoolamu ku Kyagulanyi nali nkirowooza mu August onajja katulinde tulabe naye kino tekigenda kujja maaso nnyo kyagamba nti bannaye temuseka wekiraga ewuwe akimanyi naye akitegeera ati wekiraga kino ekibiina jasi nti gundi bannaye koleza oluyiira naye nga ennyumba akasaka ke bagala okwokya kalinga mpigi kino kyafa kuga kirina kakkala akalungi eri abasajja bange be twasooka okulwanagana nabo ba Harold Kayija banyumya bulungi mbaagala bambala bubbulu obwo bunyuma yekkala ndowooza singa naye tebalina makulu naye teriyo makulu malala kati sikuriputi eri bwetyo nti Besigye yagizannya ne gwagizannyira munywanyi we naye ne gyenaggweera afunamu nti akyalina kiri abantu abamulaba nga senior politician activist Mandela songa ne Mandela tulina ebituli ffe abamwagala ennyo abongedde okumusoma tulina ebituli bye tumukubamu naye eriyo omuntu atakuba mu kituli mu Besigye kati Besigye talina waafiirirwa bantwalako ddedya leader of opposition wano opposition yonna gy'oliraba eyagala ekintu eki
leader of opposition bwe nalaba mulimu ssente mpitirivu bwe nalaba amendment ya 2005 eyatwala ebisanja when President Museveni olumu nnakuwala nate nensanyuka musajja mugezi ku paati ye ey'obwadikiteeta naye si mugezi ku bukulembeze mugezi ku bukulembeze si mugezi ne yeewa kaakati abaagira okussaawo egundi ya leader of opposition ne office nze bwe nasoma amendment nemanya musajja ono yabalaganga bolaba egirimiti nti anze ngize egirimiti namwe mwewe ebisanja mwewe ati kakati olaba lwaki ngamba okay fena tumugeneralizinga nti mugezi naye namala nentula nendaba nti si mugezi lwaki nti abasajja bano temuliimu gwamma naye beneficiary ekigambo kye nina okukozesa okimanyi so akikozesa ku gundi ye ekigambo ekirala nikotse kyandi describing obugezi mu Kampala muki naye kyekyo kyenyawo otegeeza naye not intellectualism kubanga lwaki ngamba nti ompadde wini palamenti yaffe leero omubaka ayogala kantu katono ako ompadde sente nguza ambulance ensonga ate Museveni byayagala birala empuuga abeera mu security ya gavumenti ewakabako amagye gabeerayo n'omukyala amagye gamukuuma tumulaba vasego kugenda ku supermarket genda tumulaba newa nyendo mukongwe yabeera oyogedde example nnungi ampitako mulaba n'anyumirwa oyo n'avamu ebyo ebitiibwa ebyo oyo ate neva ne ku by'ebitiibwa nti waliwo kyekyo kyenkugambye nti si mugezi lwaki nti obugezi bwe bukoma ku muntu oyo mutono ekigambo kye njagala okukozesa okimanyi naye sisobola kukikozesa okay anti ngamba nti kale singa tuli ku kya kale but not intellectualism nti akuwadde kamfati eyo ntosobola namulwanyisa bw'otolaba nsamba ojja wange nsamba atuula ku popupo ewaali sekandi we yapaakinganga wabaawo ennyama abakatoliki balyawo ennyama yaabwe atuula awo ne konvoyi okusoomooza mukatoliki munne oli atakyalina konvoyi n'abeera awo ddala ofuna ompewo ekufuuwa ddi ogamba nti banneekanze eyo nnwanirira abantu bannyendo mukongwe mu bwongo bwange nga nze sikiraba kamfati eyo gye bamuwa nene nnyo the moment President Museveni bwe yateekawo comfort nti mwali muleka yasooka nabo obukadde obutaano okugjawo ebisanja omulaba akozesa bulungi ssente azanye empiki niye abalaga nti nammwe mulina ofuna nange nfune ne mulowooza kikomyawo nabaga tutaddemu leader of opposition n'akola ne act yaayo n'akola ne buli kimu n'amate n'akulaga nti ne ssente ze zinofuna ani mu Uganda akulaga akuvuga gyakutwala akucompromisinga ateekamu comradeship nti buli politician keekiyo yiino va ku basiru bali abangi kyekiri kyenkugambye nti amagezi ge agakozesa ku batono bano abangu okontrolinga bali controllable nti bajja ne bawuddisa abantu bano abangi nti ensi yaffe weeri kati si weeyina okuba nti saawa zino emirimu tegiriiwo naye tuli mu nsi eri unemployed ng'ate bali unemployable nti ddala ne bw'ogireeta omuntu ave mu senior 6 akole ki ali mu Napoleon ate nga tabikwata tebalina obwongo waffe tebufaanagana nti ffe okwata ekintu kyo kuba kikunyumira tebabikwata bali awo ku zi bodaboda naye nga tebabikwata so nga singa yali akwatamu nti nvuze ntya piki eno ngikanise ntya ye ekizoose eno singa ebeera nga enafuye mu mmotoka ngikanika ntya tusobola okuweesa exhaust pipes ezo ne tutunda ekyo kati tulina system etavaamu na kyamakulu kitegeeza ogisse amagezi ogalina agatta system saagazuukusa kakati mpuuga nsamba example nnungi ne bw'oba ggwe ogenda kuggyawo amaanyi agalumba dikiteeto ono ng'omulabye nti yalina amasannyalaze ne akiti terina wekuwera mwagaanya leader of opposition 3 billion ziyingira ezo zo 3 billion ziyingira era buli pate ejja okuvuganya mu 7 okuva babesigye bano kubanga bakawanga bajjanga lwa bintu kulowooza nti eggwanga likyusibwa lityo naye bano abazze
bajja baagala ekifo eki ate obeera conksure teri muntu ayuuyayuuya mu Museveni ati n'atakifuna. Leader of opposition singa akijjawo kyandibadde kirungi, naye leader of opposition kyekifo ekiyaayaanirwa buli muntu avuganya Museveni olwa ssente ezikiriko ne privileges, era Besigye obujja bw'alina oba bano bonna ntalo ze balina za kubasuuza kintu kiri. Nze okwawukana n'omukwano gwange oba kale okufuna omukwano ne Kayijja Harold yandizoninga bulungi. Baatandika ekintu kino ojjukira bulungi wiiki emu bbiri ng'okulonda kwakaggwa. Bajja bajja nti bannange mumulabye yagambanga Museveni agenda enkya teri ayinza okitegeera nembaga neŋŋamba Kayijja yennyini nti lwaki mukumya omuliro guno bwe muba nga ddala muli opposition weera akoze ensobi naye mupya daani okukuma abantu mumulabe yagambanga ekireza nammwe mubadde mulinda nti eka tumulabe gye kiggwera nenjogera ensonga eyabaluma bonna nti obujja obubaluma leader of opposition omusajja ne tukkaanya bulungi nannyonnyola bulungi naŋŋamba ebyobufuzi kuba amanyi ebyobufuzi ne tukkaanya naye ng'ekituufu kiri nti buli opposition ajjayo omutwe ayagala leader of opposition ate ne mu opposition mulimu abatajagaliza bagirina ne mu Nuupu mwennyini mulimu abatagaliza bafuna ssente ziri kuba zirina kakkiriiki katono mwe zikoma, waliwo abatazifunako ku kitebe ekamwokya ne Makerere kikavule. Awo ndowooza we tujja okutandikira ku office ya leader of opposition naye tukyalina okudiiginga ebintu ebirala ewa Dr. Kizza Besigye abaddewo decades bbiri ng'avuganya President Museveni. Twongere okutegeera ani asinze okufuna balonzi oba ye kennyini kwongera kwenyweza saako n'okulaba ekibiina kye yateekawo the reform agenda. Number one, the pressure group reform agenda, the forum for democratic change. Naku zino Captain Mike Mukula gyayita forum for democratic confusion, FDC. Tulabe ddala ekituufu ebigendererwa ebyagiteesawo oba bubaddi na kusirwaza bannayuganda kuba hoodwinking nga tujja kutandikirawo. Nebadde oyagala tegitandika. No, nedda ye positioninga bulungi ng'omuntu omuli wa ssente. Omanyi nze sirina ku lutalo ku muli wa ssente. Lwaki? Nti yaggala oluggi lw'emmanju. Gavumenti erina okubeerako n'opposition. Gavumenti ya dictator mu nsi yonna teri yetalina opposition. Era dictator gw'olaba aba opposition abamalawo. Abeera tamanyi kyakola. Opposition erina okubaamu omuzinzi ebibeera eri Congo naye nga nebira bizannya y'omu ali wano Kampala. Nze bwe nalaba Dr. Winnie Byanyima engineer Winnie Byanyima ng'alondeddwa ku executive director UNAID ali mu UN bingi awo nakoma okutegeerera anti sigine kyerina kuba ya mukulembeze. Okay, mukulembeze balinamu obubadi yaliko omuntu we. Nzawe nakoma okutegeerera nemmanya neŋŋamba batakkaanya baneno Kyagulanyi asooka endoosinga Bebe Cool mugundi nti amwendoosinze ndoba Bebe Cool endoosinze Kyagulanyi nti mu music muki kubanga ate eyo naye eriyo ebyayo eriyo ebyayo nti gundi tukole bwe tuti nga America bwe bakola kati toyinza buta omusolo mwendoosinga atakumira mpeera batukumye tunaatandikiraawo Uganda y'enkya